ekyafaayo ye muntu akyasinze okukola ekyafaayo kuba kyasinze okuziika abantu abangi mu ntegeero ez'enjawulo mu ddiini ez'enjawulo kitegeeza abadde muntu w'abantu bonna. Allah musaase. Oli mutuuze wa kuno? Ndi mutuuze w'Ebukomansimbi. Nzize okuziika Honorable Kyanjo. Ngoyogera mpolampola ekyemisana kibadde yeeri. Ekyemisana tukiridde batugabudde. Kaakati maanyi. Tuzze okuwerekera mukwano gwaffe omwagala w'abangi mu kitiibwa. Sina bingi nnyo byakwogera naye nga tumusaba. Sebamanya. Amanya bampita Mayanja Misaki. Yeah. Ndibika nawe ekyemisana tukiridde. Nkiridde sewo. Sewo nalidde. Hajji omwogerako ki? Hajji mwogerako birungi byereere. Hajji mukodomi wange. Abaddewo mu mbeera yonna. Alaze abantu ebyobufuzi ebirungi era tusaaliddwa nnyo. Kaakati RDC kemufunye ali wano muwemu wano akadde katono nnyo ate tulina ebyafaayo byaffe. Seba RDC nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusanga sebo. Webale kwetaba mu kuziika okw'olunaku olwaleero. Muganda waffe Mungu amututte. Wali wa mawulire walaba Hajji Kyanjo. Biki by'omwogerako eyali ow'amawulire ne bye walaba? Hajji Kyanjo muganda wange wano Entuuma nze nva wali Mbaale Kitaasa Bukomansimbi akaggaawo katengeeto ke katwawula eno eri ewaffe mu kyalo kikatuliki eno kyabanga kisiraamu twavanga eri ne tujja eno okusaala so twamanye wadda myaka gya 8 kati ate ne tumanyibwa nnyo mu mawulire era namukolako interview ng'ayagala okwesimbawo mu 21 nangamba yatandika okugoberera ebyobufuzi okuva mu 9 nga Saddam Hussein alumbye Kuwait. Saddam Hussein owa Iraq okuva olwo teyadda mabega. Abadde alemera ku nsonga ze olumu twali mu lukiiko tabamiriko olw'Abaganda e New Jersey mu America nga atembeeta ekiteeso ekya Buganda okwekutula ku Uganda naye Ssaabasajja Kabaka eyaggulawo n'agamba abantu bwagazisa federo naye tetwekutula kuki tetwekutula ku Uganda naye ye ng'omuntu ekintu kyabadde akkiririzaamu abadde akiremerako nnyo abantu ab'engeri eyo teba bangi ate nga abadde ayogera mpola ate nga awuliriza n'abalala so kyakulabirako eri abalala abasigaddewo. Ekirala yakola adjustment mu Jema ye ne muganda wange Muhammad Katerego wa wano naye Entuuma abadde chairman wa 5 Obukomansimbi oyo muganda wange. Kaakati ne Jema negwamu kiwandiisa obwannalukalala nekkakkana nekolagana n'abalala Kyanjo n'asobola okubeera MP okumala ebisanja 2 ne Katerega naye n'asobola okubeera chairman wa 5 okumala ebisanja 2. So ebyobufuzi byagalamu adjustment tebyetaaga mulambaalo wolabira nga kyetaaga okukyukamu nga tovudde ku mulamwa osobola okukyukamu. Nga oli mawulire biki byotoyinza kumwerabirako emboozi ze wawandiika ku Hajji Kyanjo mu biseera wewabeerera mawulire? Hajji Kyanjo yayina issue in primary yabanga alwanirira busiraamu yadde yabanga wajema nga yemulugunya bwe yalabanga kabineti oba baraddiso oba ambasada ng'omuwendo gw'abasiraamu gweveera ng'aba mukambwe nnyo ku kyo nga gye nkomeza. Era olumu yalwanaga Moses ali tasobola kubeera vice president oba prime minister olondooza ng'abasiraamu tebafunyeeyo ku bifo ng'ebyo. Kati embeera ekyuse bazza nabo ebifo ng'ebyo babifuna naye ayinamu omukono olw'okuba ye n'omugenzi Hajji Nsereko Mutumba balwananga nnyo ku muwendo gw'abasiraamu mu gavumenti. Kati ate bwe yafuuka omubaka wa parliament n'ateekako n'ebyabaganda oba ebya Buganda nabyo nga abiremerako nnyo naye ate yadijasiti nga nzijukira ku Chogamu waliwo okwagala okwekalakaasa nga Queen ajja ne Gino Kayihura yali Ssaabaduumizi wa poliisi n'akeera Kyanjo ewaka ne boogeramu n'abalumbalumba n'abakeera n'abakuba omudomo ne bakkakkana ne batajja ku street kugira ki kwekalakaasa ne balaba nga Uganda yali etuuzizza olukiiko olwo nga tulufunamu ng'eggwanga kakike baddeyo mu byobufuzi byabwe. Ate engeri eyo nayo yali agigira ki eyo nayo yali agikola. Ekyangamanyi okukola emikwano
okugendanga kuziforamu ezo omulaba nga yabeeranga n'aba ambasada kino ba BNRM ne bafuukira ddala banne ddala naye nga tebasinkananga mu puroguramu ezaki ez'engeri eyo ekyanga teyerabira abantu beewaabwe era nze abadde ne bwabadde buyindi ne bwaba akomyewo kuno nga mpeereza akamese naŋŋamba nkomyewo nsabira nkomyewo ndi bwendi ng'ekitugatta kubanga nti nze nva wali mbaale kitaasa Bukomansimbi ate ye waawano entuuma Bukomansimbi waliwo awo akagga katengeeto ke katwawula. Hajji njagala tutunuulire obulamu bwa Hajji Hussein Kyanjo we yaleetera ekiteeso ky'okwekutula Buganda okwekutula ku Uganda eyawamu embeera eyali mu ggwanga awo ogijjukira ne debate ezaatambula. Ndowooza waliwo okwekyawa ng'abantu abamu balowooza nti federo yeyinza okuyamba eggwanga ate nga bataagala federo nabo tebaagala kuwuliriza bano ate kabaka ne pulezidenti bwe bakwana ku regional tier ate yo ne bagiyuza ndowooza ne balaba nga Buganda tekyasobola kufuna federo okuggyako okwekutula naye ku likodi Buganda ne Bungereza be bazaala Uganda era Ssaabasajja Kabaka ennyo Jesse yatugaana nti Buganda teyekutulanga ku Uganda era ekyabaaliyo bamukulu wa Paul Nelson Makubuya ndowooza nakiwala kiyingi yabeera mu delegation ya Kabaka ya president yali mu Kintu Musoke yani Kyeyune Aisha Kabanda Tamale Mirundi nze kennyini Rose Namayanja twavayo nga Kabaka atulamidde atukalaatidde nti Buganda teyekutulanga ku Uganda yazaalibwa Buganda ne Bungereza. Hajji nsaba ogenda tutambuza okutuyisa mu mutendera kati kwe tutuuse ekigenda mu maaso. Kakati we tutuuse baleeta omulambo okuguteekayo bano bannaffe abasalafu bo tebayimbirako buyimba buli butahaliri ffe bwe tuyimba ate era bo tebasomerako tarakayini ffe gye tusoma wano nga tugira ki nga tusomerera kyebandiisa okusomerera omufu bo tukoma eri ku kusaalira nga bwe tusaalidde tugenda kuziika mu kasirise enziika y'ekisalafu tugenda kuziika mu kasirise tewalina kubaawo ddoboozi lyonna era abasalafu tebatera n'abasiraamu bonna ndowooza tebatumbiiza ntaana zino zisobola n'okuseeseetuka ne ziggwawo naye abasalafu abeeri e Saudi nga kabaka wa Saudi Arabia niwe bamaze omuziika tosobola kulabawo baleka baseetezaawo era abasiraamu be bayita strict Islam tebasemiitinga na kusemiitinga abalala basemiitinga ne balekako wano waggulu naye bo bali n'okusemiitinga tebasemiitinga era ndaba n'ekijja wano tebasemiitinga ate naffe wali embaale kitaasa naffe tetusemiitinga so kakati wano lwakuba mbeera ya wano ndala naye kano kandibadde kasirise nga towulira yadde na sanja eri kwabaaya ekyokuyiga kye tuyiga muno nti oba w'amaanyi ng'otambula ng'oboggola ne Allah subhanahu wa ta'ala kasita atuma malaikatil maut nekugjamu omwoyo ebyo byonna biba bikomyawo byeweekolerera eri ne biba nga ebyo ebisigaddewo ne nabbi yatugamba nti omuntu bw'afa byonna ebintu bye byonna biyimirira okuggyako alina kyeyakola kyetuyita sadakatul jaaliya oba yazimba omuzikiti oba essomero oba yasimba omuyembe nga bagunogako ebibala ne bafuna ebyo oba okyafunamu awalala neyaleka omwana omulongoofu omwana nga asabira ku mukadde we oyo naye aba asobola okufunamu naye ebibyo byonna gwe biba bikomye mu kiseera kino nga osigadde gende wa mukama wo subhanahu wa ta'ala eyakutonda era wano wetusaanidde okuba nga twefumiitiririza tulwalo tulese mukadde waffe Hajji Hussein Kyanjo enkya baleetaffe ate Katonda okusaasira n'ofiira mu natural death mu nfe eya bulijjo nagwo mukisa abula tetumanyi oba tulifiira mu maato oba mu nnyonyi oba ku mazzi oba mu motoka zino zitamba oba tulikubwa masannyalaze oba masasi
byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabyesigaliza. Abasiraamu balina kye bayita takdir, mu luzungu ndowooza ye predestination. Ebintu nga Allah yabiteekateeka. Abasiraamu balina empagi ey'okukkiriza okugera kwa Allah nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekateeka. Eyo mpagi emu ku mpagi z'obukkiriza. Kakati ate ne babaayo ne qadara ti naye lwoteeyiwaala n'otandika okukola ebyonoono ku nsi ng'olwokuba Katonda yateekateeka. Nedda gw'omuntu Katonda yakuwa amagezi okwawula ekibi n'ekirungi. So naawe wennyini olina okulaba oba kyokola nga ddala kiba kisaanidde. So ebiseera ebimu tugenda ne tulaba nga babiseewo olugoye naye leero kibikiri era olugoye balubiseewo eri wansi. Obusiraamu bukkiririza ddala privacy y'omuntu tekoma ku kubanga mulamu, egendera ddala ne bw'abanga afudde, okuggyako ab'omu nnyumba yaabo mu maka ge ab'oku lusegere be bamukwatako n'okumubikkulako n'okumutereza. Ebiseera ebisinga abo aba yabalaama n'obbalaama, abali munaaza, abali muzinga, abali kayeeyo wansi baba yabateeka mu ddaame ery'obuwandiike oba ery'omu bigambo ng'abantu bakimanyi. Era obusiraamu okuziika kuno ffe kwe tujjako obungi bwe kuti alhamdulillah kwaffe kwa kiddugavu. Abaddugavu tuziika nnyo, naye mu busiraamu bwe wabaawo abasobodde okuziika omuntu n'aba ng'aziikiddwa bafuna empeerera kirungi, naye n'ababa batazze kuziika nabo baba tebalina musango gwe bazizza. Ate era ne Nabbi Isa ndowooza era mu Bayibuli bagamba nti leka abafu baziike bafu bannaawe. Ndowooza yali ategeeza nti ate si buli kimu kiyina okuyimirira nti for the sake of okuziika. Abamu basobola okuziika ate abalala ne basobola okuba nga batambuza ebintu ebirala. bwe tuba nga tuli wano nga bamaze okumuteekayo abalala bakkirizibwa okukola omukolo ogw'okussaawo ettaka okujjuzaawo. Bwe banaamala okukola omukolo guli wansi bagiyita mwanandaane, kali ke basima ne bateekayo munda naye mpulira n'abalala bangi bakakoppye, ne bamala omumusaayo batera okuteekako ebyayi oba n'obuti ne bamala ne bakubako akadongo. Olwo abalala ffenna tutandika okuyiwako ettaka. Oluusi oyinza okwesanga ekijja kiriko abantu bangi, omuntu olwo omuzza obuzza ayawula atya? Nga bwe nagambye nti bw'osanga abasalafu abatuufu strict Islam bwe bamala okuziika entaana baziseeteeza. Era bw'ogenda e Saudi Arabia toyinza kulaba mu masiro g'abakabaka baayo. Olumala okuziika nga baseeteeza nti batya nti abantu bayinza okwefaanaanyiriza ne bajja okwesinza oba okusaba baraka biki omufu oyo. Era nalaba politics nga bamutadde mu kuziika Kaddafi. Bano ab'amawulire ag'abazungu n'enseka mbu Kaddafi entaana ye bagiseeteza. Ako kalumbolombo k'abasiraamu ak'okuseeteza entaana naddala bwe beekengera ng'omuntu oyo abalala bayinza okuba nga bajja kujjanga ate nti batandike okumusaba ki. Obusiraamu tebulina intercession. Abakristaayo balina intercession. Bannaffe Abakatuliki oyinza okuyita mu mutuukirivu ng'osaba, oyinza okuyita mu Bikira Maria. Kaakati ate Abakristaayo ne bagamba Yesu ge mazima bwe bulamu bw'olina okujja. Kati baba Basiraamu mu kusaala kwabwe ne mu kusaba kwabwe basaba direct Katonda, tebalina muntu yenna gwe bayitamu. Kati kyeva balowooza nti abantu be bandirowoozezza nti bajja kubakolamu aka intercession ako, entaana ne baziseeteeza ne bazimalawo. Naye wano mu Uganda Abasiraamu entaana bagirekanga bw'olaba gye tulaba wano, naye tebazongerako ttaka. Tebazongerako ttaka ng'enkuba eri kuluggusizza. Naye basigala bamaakinga ne bagamba wawaazikibwako n'abaazikibwako. Ate abalala basemiitinga mu mabbali nnyo wakati ne balekawo kubanga ku lunaku luli nga lutuuse olw'okuzuukira nga eŋŋombe efuuyiddwa tewalina kubaawo muziziko gugaana omuntu kumuzuukiza kuvaayo mbu wasemiitingawo ki. Kati abalala ne bagamba ate bwe bizeemu obutonde bw'ensi, obutonde bw'ensi ne bukwataganira ddala n'Obusiraamu. Obutonde bw'ensi nabwo buvumirira okusemiitinga entaana.
kakati n'olwensonga eyo entaana ebeera nga bweri kati enkuba bwegikulugusa weerande guudu bwesigala weerande guudu mpozi ate abamu bateekako amayinja so si semiiti amayinja gano goolaba ndaba abamu abagateekako wonna amayinja go tegaba semiiti naye ekyo kyetaagako abamanyi okwongera okukinnyonnyola. bwe twogera ku ligasi ya Kyanjo mu Bukomansimbi, Makindye West n'eggwanga lyonna gw'ogitunuulira otya biki ebyenkizo ebijja okusigalawo nga biyimiridde? Bukomansimbi yavuddemu abaana ab'amaanyi bangi, ndowooza akyasinze okuba ow'amaanyi yali Ben Kiwanuka, naye muvuddemu n'abalala abawera, naye mwabo ab'omulembe guno ne Hussein Kyanjo mwali gw'omuntu okuva ku kyalo nga kino Ntuuma n'olinnya n'ofuuka omubaka wa paalamenti owa Makindye West n'ovuganya n'abakyadondwa n'anzaalwa z'e Kampala n'emiriraano gw'omunnabuddu n'obawangula, ekyo nakyo tokiyita kyaki kyakuzannya. Ishu ze yalwaniriranga obusiraamu mu Uganda bwali bulabibwa nti ababutegeera n'ababwogerera baba beebutambala bwe tugaziye ne bongerako ebugiri ew'omugenzi kirunda kiva edindi, ne bongerako aringa eri okumpi n'ekkoboka ew'Amin, eno mu Western baleeta bwera, naye kakati obusiraamu butambala obusiraamu abasinga bava butambala n'abokuntuuma bano bangi bava butambala, naye kati n'ova eno ataliwo ebutambala n'olwanirira obusiraamu era n'abasiraamu ne bakkiriza nti gwe oboogerera n'ovaawo n'olwanirira Buganda n'ab'omu Buganda bonna ne bakakasa nti gwe ekyo ekintu kinene Kyanjo kyalese, ng'omuntu bw'anaagambanga nti nva Ntuuma oyo Seeka gwe sijjukira eyali azaalibwa wano ewa Seeka za Munnyo yebanga Seeka w'oku kyalo kuno, omuvaamu bano abazanya Zubayiri famire ku Bukedde TV. Kakati za Munnyo oyo Seeka za Munnyo yali w'amaanyi nnyo, kwaliko nange Seeka kitange wano, kitaawe wa Mango omuto Seeka Abdul Ahmed yali wano Entuuma, kwaliko ne Seeka Umaru nga b'amaanyi nnyo. Naye Seeka yali asinze amaanyi yattibwa, yali yasomera Libya, yattibwa mu 82 basajja b'Obote, naye ng'ogyeko abo bonna ndowooza ate tewali muntu mulala avuddeyo ku kyalo kino Ntuuma ate kutuuka Hajji Kyanjo waagize eki. Naye nga Bukomansimbi ereese abalala, twagambye Ben Kiwanuka, juzi tubadde ne Nakiwala Kiyingi, tubadde ne ba Idi Lubyayi Kisiki, tubadde ne ba Sulaiman Sembajja, bangi abalala abavuddemu, naye nga Kyanjo y'omu ku bo, era nga ddala alina omukululo gw'alese mu Ntuuma, mu ggombolola eno ey'Ekitanda, mu ssaza Bukomansimbi ne disitulikiti mu Buddu mu Greater Masaka. Awagazigazi nsaba atudde wali eri, atulaba tukyali mu kuziika Hajji Hussein Kyanjo, ndi n'omubaka wa pulezidenti. Twagala abadde atutangaaza ku nsonga ez'enjawulo, twagala tudde awagazigazi kubanga abantu batandise abalala okukola omukolo ogw'okuziika. Tugende sayidi ya wali, tugendere ddala Muyembe eri yesebo. Njagala tugenda kumaliriza Haji Katerega wano ndowooza wano atumala otunule wali tugende wali eri tusobole okumaliriza obulungi, ate tuleke enteekateeka eza Bukedde TV zeyongereyo, naye njagadde tudde wano awagazi tusobole okumaliriza obulungi. Nga bw'omanyi abantu bangi ddala naye nga okuwaganya okubayitako wali eri we tugenda Haji wali eri wali tugenda kumaliriza mpola njagala tumalirize Haji akataleke kanga tumaliriza. Kyenjagala okusembyayo nakyo kwe kusaasira ab'ennyumba ya omugenzi Hajji Sirimani, omugenzi Hajji Katoto,
abazaala mukadde waffe ono muganda waffe atugenzeeko olw'okuzaala omwana atakomye kukoma mu famire wabula n'abo ow'ekyalo Ntuuma n'abo owa disitulikiti Bukomansimbi n'abo ow'essaza Buddu n'abo owa Greater Masaka layini ze ez'ebyobufuzi ye n'abo owa Jeema ffe tuli b'NRM ate n'alwanirira obusiraamu n'alwanirira Obuganda ye nga bw'abirama mu approach ye naffe nga tulina approach eyaffe era nenziramu kali ke twali naye e New Jersey mu America nti gye baali bategese olukiiko tabamiruka olw'okuyisa ekiteeso ekya Buganda okwekutula ku Uganda naye Ssaabasajja Kabaka bwe yali aluggulawo ku makya yatulabira n'atukalaatira nti Uganda yazaalibwa Buganda ne Bungereza n'olwekyo Buganda tesaanidde kusesema mwana waayo Uganda tetwekutula ku Uganda naye tubanje ebyaffe Buganda bitusaanidde okufuna mu Uganda. Ssaabasajja Kabaka yagamba twagazise federe ebitundu bya Uganda byonna enfuga eya federe ebune mu Uganda yonna naye tetukutulanga Buganda ku Uganda. Neyazeke njagala kwebaza atambudde naffe ku Bukedde TV okuviira ddala essaawa zabadde 4 ez'okumakya tubaddewo mukadde waffe bamaze omugalamiza mu nnyumba ye y'oluvannyuma. Hajji njagala kwebaza otuyisizza mu nteekateeka zonna waffe tuludde naye ebbanga lyonna ate tukyawangaala ffenna. Nze Terakaya munange Matovu wedda ali ku bifaananyi Hassani ali wali agatta kino nakiri kutambula kusomba byuma byonna. Godfrey Mbuke ali mu studio mu control room eyo. Tamale Andrew mwenna mbebaza Mwami Kayira webalire ddala olw'okuteesa n'owaayo obudde buno. Katude ate mu studios tugende n'enteekateeka za Bukedde TV endala. Tugenda kutaataaganya mu mpeereza yaffe eya bulijjo. Twogera ku ngeri abakyala gitwewamu ebirembe mu maka mu mukwano awo kati we byatuuka omwami abeerawo nga ali awo ewaka waasetulira ekigere tononooza by'otagenda kusobola. Abakazi tulekerawo ate okubeera bambega ennyo longoosa awaka abaana zaala because ebimu ebibatambuza balina bye banoonya gwe by'otasobodde kutuuka. Onoonya mukolo mulungi guveeyo nga tomenyesa ate ku ssente ntono. Kakati no munnange amaaso togajja ku Bukedde TV ku Sande eno. Ngenda kukulaga engoye nnungi ze twayosa bride and groom ez'abagole abakyala ez'abaami amasuuti. Ngenda kukulaga entimba eri ku mulembe. Ngenda kukulaga wines ezo ez'akabi z'olina okukozesa ate nga ne performance ey'akabi togisubwa ku Sande eno. Yaliwo mu bride and groom expo ne programu yaffe ey'emikolo n'embaga kubanga temye ne tukulaga buli kalonda yenna mukwano neyungako ku Sande. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Kati Ssaabasajja tubeera ne London siga nti buli lunaku wakine wabeeranga biseera nga mulabagana twogeramu. Kati mwanyumya nga mboozi ki nga mumugamba omulangira ya kibubuka olidde kati awo tulinawo n'emmotoka eyo twagikozesa nali nina mmotoka London nakati ezimu zikyaliyo benzi yamuteekamu ne twevuga ntugenda eno twetoloola nga yeeyisa ng'omuntu wa bulijjo nga toyinza nakumanya nti omulala omuntu ayinza kumanya nti mulangira yali muntu waffe mwana muganda kyebaali bamanyi. Kati bwakomawo wano bwatuuka mu Kampala ne tumwaniriza. Olwazenga omulangira oba Ssaabataka? Ssaabataka. Ssaabataka yatuuka wano. Olwo Buganda nga mu buinformings oba nga nabwo bumanyi nti Ssaabataka tukola ekintu kyaffe hidden emabega bwe muti. N'okutya. Okay. Naye nga okutya kwaffe twali tulina kye tuluka
tosubwe ku Bukedde TV. bakulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo katweyongerayo nga tulaba emigaso gy'ensigo zino ez'amapaapaali naddala nga tukoze papaya oil nga bwe mbagambye mu kitundu ekisooka papaya wa byafaayo nnyo
nti n'omusajja Christopher Columbus omusajja yali anoonya amawanga abangereza baabwe n'abazungu bannaabwe basobole okugafuga yagamba nti eno mmere yaba malayika nolwekyo emmere y'abamalayika eyo nga malayika bwanyirira naawe oba oyagala okunyirira wekwate butto ow'amapaapaali era ensangi zino abakyala besiga nnyo amapaapaali amabisi ne gabasiiwa ne babanga abeetaddeko omwenyango kubanga bambi obulungi bubonyaabonya ekyo vulaba abalungi babonyaabonya zebidaaya kubanga n'omukyala yeteekamu nnyo nalumansi yeteekamu keya obviously tojja kujja omubenga ayita kyebayita okuyita mu kibbo okuyisa omukka mu kisero bintu birina okubaamu okukaluba kati n'olwekyo kwata kwanirizaako nnyo ku mbuzi omukenkufu weebale kulaba weebale kugobereranga n'okusingira ddala weebale kuyiga tukuba kasavu kanyama nga bwe ntera okubagamba health lwa Sunday wealth lwakuna agataliiko nfunfu twagala twerwaneko bw'oba n'empagi bbiri nga ziyimiridde empagi eya wealth ebyenfuna nga bitambula bulungi ng'ate oli mulamu weebazanga bwebaza kubanga ebyo ebibiri tebitera kukwatagana kabwanango kubanga ebiseera ebisinga osanga nga eggwanga abantu balamu ate ebyesente biba bitono kati nga ab'omukyalo babeerawo nga talina bisukaali bye akuba kati birwadde byakatandika okugendayo naye ng'ate akasente kamulogosanya ne kamuzunza ne kaddeeri naddeeri naye ate kati ffe ate bannakibuga akasente kakomwoyo kali naye bukaseera odduka Buyindi odduka Nairobi n'olwekyo gwe mulamu omukulu ogwo gwe tuliko nga Prof by Research era nkugamba nti welcome aboard tuli ku ikotoriawo wotusanga era nga programu ya leero tukugamba tutya nti bw'obanga toyitangako ku Prof by Research oba osaana purigatori si ey'omuggulu eyo tetugyogerako tetumanyi biriyo ngamba purigatori ey'ensi kagamba ensi neekukalubirira omanyi bagamba nti oyagala ensi ekugondere olina kukaluba otherwise bw'ogonda nga yeekaluba ensi ebeera efuuse purigatori eba ejja kwokya n'olwekyo Prof by Research ekyuma kiwagala kyuma ku ikotori awo tugezaako okubawagala twerwanako mu mbeera zonna eza sayansi ez'ebyemirimu n'obuyiiya tulabe nga tusobola okugenda mu maaso era mu mbeera eyo tuza twogera ku bintu bingi nnyo myaka mingi igenda kuwera 10 era kati oba obukyabanja ki naye ngaekikulu programu ya leero tugenda kwogera ku mapaapaali papaya karika papaya olubotani epaapaali tuliyita karika papaya olulimi olukenkufu ate olulimi olwaffe olw'omungereza oba olw'abannabuddu emanyi bannabuddu be basooka okusoma basumiranga mu masomero g'abaminsani n'abasisita era nga beboogera oluzungu bali bagamba olwo lwabannabuddu era kati mu luzungu oba mu lunabuddu kyetuyita popo oba mu lubotani oba mu lunasayansi karika papaya amapaapaali tosaaganye nodijjayo kubanga waliwo abaana bamu parliament bayinza okuba tebamanyi kyetwogerako naye nga lirina epaapaali bwe lifaanana ekikulu si kulirya naye ekyamaanyi kiri mu obusigo leero bwe tugenda okwogerako obusigo buno obw'amapaapaali buli mu nki buvaamu oyiro papaya oyiro papaya ajjuddemu kyogera okubagamba nti
ekimera kyonna kasita ofunanga ensigo zaakyo mwe muba obulamu bw'ekimera kitegeeza n'emiganyulo gyonna gibeera mu nsigo kyovula tubaligiriza okukozesa butto ava mu nsigo ava mu kati n'ensigo zaaki z'amapaapaali waliwo ensigo zetutera okukamulamu ezakabakanjagala ensogasoga ensigo ki ensigo ez'entungo tuza tubibasomesa wano muzze mubigoberera musobola okuyitayo ku Prof by Research era nga kyenjagala okubayigiriza olwaleero si kulya paapaali naye emiganyulo egiri mu busigo buno bamanyi abasenga temusobola bugaaya amannyo tetukyayina tulina bibuno ensangi zino n'embuzi zitwewuunya mwasala embuzi ku lunaku luli olw'okusala ebisolo idi kyeyo idi aduha mwasala ebisolo naye nga embuzi amannyo gonna mwegali naye kati fe abantu batuyita mali buttole amannyo tetukyayina asidi mungi gwe tukozesa kati naye nga abantu abalina obuzibu bw'amannyo musobola okukozesa oyiro w'amapaapaali avudde mu busigo gwe tuyita papaya oyiro era olunaku lwaleero gwe tugenda okusomako omusajja gwe bayita Christopher Columbus oyo ali Vasco de